In 2 weeks, I will produce the killers. Investigations. Lwaki basse driver we? Lwaki gwe basse nono minister bonaba MK? Baagala kufuula MK project batutiishe tubuli agibeeramu bamutta. Is an attack on us. Tebamwagala. Let us attack police stations. Let us incite war. Nze nina ebyuma wano tebirina gwe bizakwata. I have the best machines. Bigula million 16 eza $. Teri nsi ebiyina wano. Miso. Kampuni yange bagiyita Miso. Bulijjo mzee nga tojoogerako. Tewali atta muntu wano gwe simanyi. Tewali akola criminality gwe simanyi. Katusuubize nti ogenda kutuuka. Anti mbagambye. If the police enanga na general Butolwe enanga is a spokesperson of a department who is useless. Anna yasoma kye bamuwadde. No. I'm telling you, we are being attacked. MK, we are being attacked. I am not a diplomat. Kubanga the next target is me. Tukangane. Olina abakutiisatiisa muzeeyi. Ngania iwange ontiisatiisa nti ebyuma byange biri ku satellite. Nkukubireko akatambi kamodduke gwe. Nkukubireko akatambi kamwe esimu yange eriwo. Nkukubire meeting abantu gye balimu kati. Ne bwondebo mpita wa kuzannya. Naye nga kyo abantu kye beebuuza kyo ki ekyasi. Kubakanga social media. Andi nkugambye kati tokiraba. Kaakati mumaze okuteeka etteeka ku batokisi. Kati mugenda kufuna cases of rape on batokisi. Kuba kati ettako lyafunye Kasamwa ayisiza ebisiyaga. Ennyuma yafunye akatale. Kati mugenda kufuna cases za nnyuma. Byakomawo mu parliament muzeeyi. Nkubuulidde. Once you make something important is what they attack. Hey, kati mugenda kufuna abalepinza abasajja. Kubanga ennyuma yafunye akatale. Kati ne ba bloggers be balumba. Why? Instead a newspaper waits for some time. But for me, I want to assure you. Bano babala mu ba diplomacy bani. I want to tell you, I challenge the police. If the police does not produce the killers in 2 weeks, I will produce the killers. Miso will produce the killers. Tebagambe nti muzeeyi wakibadde emabega. Wulira gasi. Lwaki gw'okiyimiriddemu? Nkubuulidde. We shall arrest the idiots. Hey. Naye tibajja kutta abantu beeraawo nga babatabuse. Esebo. Desiri musiraamu. Kubanga anti bano tebamanyi. Oyo omwana taata we tulinaanaganye. Kasajja ezana. Naye Kasamudda n'owanuupu n'ayogera. Abanuupu tugenda bakiikamu nga kabadda mu Buganda. Bw'olema okufuluma omukazi n'alemera mu nnyumba tumukiikamu nga kabadda era n'afuluma. Nuupu yo tugenda gikiikamu nga kabadda. You never see a nuupu person. Mu Buganda tumanze obbage. Nze spokesperson wa Muhoozi mu Buganda. Tugenda bakiikamu nga kabadda Bobi Wine tajja kubeerawo. Naye kati muzeeyi okufa kwa jjajja Ituli kirekawa. Naddala internet ne ba bloggers. Abazungu baawera abasamize mu Buganda tebaliiwo. Resistance. Batta abaweegera Museveni. Resistance. Fe abalina amaanyi tujja kusigalawo. Kera mutwaye bwe batutta kera mutwaye. If the police, I can repeat it 100 times. If the police does not produce the killers in 2 weeks, Miso will do it. And we have evidence. Over 40% captured already. Namaze okufuna 40% of the killers. Nkubuulira. Naye era report police ezenga tezivaayo. Anti nze mbuulira abantu ndemubani bamutta. Sikwalaga enanga n'olubuto lw'enanga. A person cannot work with his enanga. Nti omukazi nanta agenze na reporting ate go yagala okukwata. Me I don't respect enanga. Once you involve enanga you go.
But I'm telling you, we are going to arrest these people. Miso. I've already got 40%. Yes. If the police does not produce the killers, but you can in 2 weeks, Miso will produce the real ones. Your company? Hey. Tamale Mirundi Internal Security Organization. Nembabuli. Nitubajja kututta bwe batyo. Isma afudde nnyo ate teyalifudde. You see, wajja kumerawo omulala. Isma yasoma ebyo. Waliwo omulindwa muwonge ne wamerawo omulala. Naye tulina okukkiriza muzeeyi nti Isma abadde exception. Ate wali muntu ali exception ku nsi taliiyo tebakikulimbangako. Tufiiriddwa omukozi ow'amaanyi ennyo enkya bateekawo omulala. Gendako mu liiva olabe. Ne Mirundi naye bw'aliva walimerawo abalala. Naye kati muzeeyi munaagamba abannuupu era be baamuse abadde mu gavumenti. Kimu kyayogera nga kisapootinga gavumenti. Tolabangayo kapa enzirugavu eri emmese enzirugavu. Owaayi. Nze abankuba bakuba omwana wange bannuupu. Abannuupu bammanja ki? Luno lutalo lwa piraawo ennyama erwana na muceere. Kati ani afa ne Isma? Kyowulira ni ate. Lutalo lwa piraawo yafudde dda. Luno lutalo lwa piraawo ennyama erwana na muceere. Twekuba ffekka. Ani ayina emmundu? Emmundu essasi bwe balikebera bamanya emmundu mweri avudde. Ani ayina emmundu? Muzeeyi tuwa obubaka naddala kuziika naki kye tugenda okusuba. Kaakati ogwo omuyeeye gwa Nuupu tegulidda na ku gundi. Ne bali bakola dduwa y'ensiiko tegajja kudda wano. Gaasama bwasama. Ate ffe tugenda okukwata ate nze ngenda okukwata kitaawe mutwale wafende muhoozi. Kati ago gonna agayaye gagenda kudduka buddusi. Ndi wa Nuupu gasiya koma nnyoko. Muzeeyi omugenzi afudde talina mwana. Ate Museveni yali mugulidde baatule naye naawe oli musiru. Nange ono talina mwana. Tamale alina omwana. Mwe abazungu baabalowoozesa nti okubeera n'omwana omala kola akawunti naki. Nze nakola ebyensonyi. Nze omwana gwe nasooka okuzaala 79. Ate ffe we twakulira nga tutya abakazi ti abakazi bookya okateekayo bw'okajjayo okateekayo bw'okajjayo nti abakazi abakadde baddukanye kati asiddayo nabavumye ne bigwa temuyinza kuddulizamu ebyo noleeta akakazi ka Nuupu noleeta akakazi ka Nuupu mbu buli omu yeesabire ask pressurize the police to produce the killers. Nze mbagambye nkugambye ako akatambi ke yayogedde tewali kyeyayogedde kyesoogerangako byonna bye yayogedde naye babadde bamuvunaana birala. Kati katubakwate. If the police does not produce the killers in 2 weeks, I will produce the killers. Naye ng'ate muzeeyi omanyi ekyamusizza. Lwaki tubamulabula aleme kikola aleme kufa? Naye omanyi nti singa wali mmotoka wali badde Volkswagen. Omanyi nti yingini yo eri mu mutwe teri nnyuma. Genda ndina musiru. Mbadde njogera na musiru. Waliwo omusajja yalemera muzikiti nga basoma kutuba. Abantu bonna ne bavaawo ng'abamawulire bwe bavuddewo. N'amubuuza naye njogedde ki ekyamagezi amugamba nti nedda wayimiridde ku musaalo gwange. Nange singa nagenze dda naye guveeko ngende kati gwe mu basiru sikulabanga. Mbadde njogera nawe kuba gw'osigadde.